mikwano gyaffe abalungi twagala okwebaza Katonda olw'akaseera kaffe kano akanyovu nate era nga nzikiriza nti akaseera kaffe akadde nga bw'okawulira kadde ka enkuba etonyiridde manyi buli muntu yenna w'oli otudde ntende naddala wano mu Uganda ate n'abali ebweru nzikiriza nti obuwanguzi bwaffe obw'olunaku olwaleero bugenda kubeera bwanjawulo nnyo mu matu gaffe ate ne mu magezi gaffe mu program eŋŋanzi gy'omanyi obulungi busa era nga neebaza ekisa kya Katonda ekitukumye ffenna nembasinkana nate era luvannyuma lwa wiiki nnamba neebaza Katonda nti ankomezzaawo olw'ekisa kye Juliet Juko Jeje nze ndi emabega w'omuzindaalo nga neebaza Katonda olwa PD waffe mukyala Regina atuddewo wiiki ennamba eyo era n'atuwa omukisa ogw'amaanyi Mukama amutuwere nnyo omukisa PD waffe yatutwala yabadde mu kintu wiiki eyo naye ng'enzikiriza nti olwaliro ekisa kya Katonda nakyo kigenda kubanga kituyamba era kigenda kutuwalula manye nti eno programu esomesa eyigiriza ate bwe tutyo bwe tujjayo obusobozi bwaffe ne tumanya nti nanga owendi obulamu bwe mbadde mpita mu nkyasobola obuvaamu ate naawe watuuse teri musi muno yatuuka naye buli step to step obeera ddala ku ddala ate n'omanya nti wano wendi ngenda kuwanirirwawo ntya mbagala nnyo mikwano abali ku 98 katonyeze 7 Kampala n'abali ku 96 katonyeze 040 Poto ate ne ku 13 katonyeze 9 Yiganga bwetyo ne ku 10 katonyeze 7 Masaka ate bwe tugenda ku online church online church tubagalira ddala nnyo mwebale nange kunjagala mukwano ndi bulungi ekisa kya Katonda kinkumye nammwe Mukama batwere nnyo omukisa ayagala okukwasaganya ku MCF Radio 2018.caster.fm okuno kwotusanga ku online church n'olwekyo mu dakiika zino tulina omuwanguzi waffe agenda kubanga atubuuzaako mwezi guguno guggwako tuyingira ate omwezi omulala afundikira omwezi olunaku lwaleero ennaku z'omwezi za 3 mwezi ogw'omwenda 2019 mu dakiika zino munzikirize tuwaniriza omuwanguzi waffe lwaleero atandise olunaku mukisa guno guba munene kasita abeera nga mwami baami si bangu kwesobolayo naye wentudde wano ndaba nga mwami yazze olwaleero okutubuulira Katonda byakoze mu bulamu bwe era agenda kubanga lutuviira ku ntono mu kaseera awo akajja mu maaso nsanyusa okubanga nkulabako munnange Amina Musumba amannya gaffe amanya nzikawule Isaac Williams era muwanguzi waffe mukulu Kalule gonna tugatwale mukulu Kalule Isaac Williams gwe tuli naye taata yanyi mama ogenda dutuviira ku ntono ngenda duva ku ntono naye wagenda okutandika okutegeera obulamu wabusanga otya nagenda otandika otegeera nga ndi wa jjajja kubanga jjajja bansuulayo nga nina emyezi 9 era ebbanga lyonna nenkula ne jjajja nandabirira era nenkula wamu naye n'okusoma era nentandikira okusoma Mukama nannyamba nensoma nemaliza senior 4 yange nengenda mpaka senior 6 awo nali ngenda ku university ebintu nebikyankalana nguyanguye mangu abaami bannange ole wajjajja ogenda okwesanga nga gy'olinga bamaama bataata bo tewabalabirako ddala mu bulamu bwo bataata baaliyo era nabeerangayo nabo kubanga twabeerangayo ne basenga 2 ne bataata nga balinga 5 ojja osoma nzija asoma oli wajjajja ndi wajjajja nensoma primary yange nenjimala nengenda ku secondary tiwafuna muwadde okusoomozebwawo sayina munyo okusoomozebwa kasente diriwo sente zaaliwo taata yalinawo taata yalinawo n'asomesa naye nga nviira wa jjajja era nensoma nemaliriza okusoma kwange
naye nga ye maama simulabangako kubanga nali muto nalina emyezi 9 webansuulirawo nga ndi wa jjajja nga era jjajja gwe mpita maama najja azaala taata nze saamwyitako jjajja nga ngamba maama nga wankuba mwawe empi nangamba ne jjajjawo siri mambawo nga nze gwe mmanyi obulamu ne mbutambuza bwentyo olwo primary ogimalira wanti abaami nkulira edisaawa esaawa wazindaba abaami mubeera nnyo ba headlines kwegamba naye fojja tutwala mpolampola munnange muwanguzi tawanika ffe tusima akawonvu n'akaki n'akagga gundi ogimalirizaako siniya P7 oyisa otya P7 nagimalira essomero lya baliyita Kisaasi twalina essomero nga terina center number kati ne tukolera ku ssomero lya Kisaasi eno sayidi zeene na Jembe gye tulira P7 era mukama nanyamba nempita nengenda mu secondary awo secondary nendutandikako senior one wange nagisomera ku Lugazi Omuland College era awo nasomera mpaka senior 4 magezi nga mwegali ddala amagezi galimu nali nkola bulungi ngendera nayo omuzannyo nagwo mweguli kapiira ke kasinganga okunyumira kiki si kapiira twabeeranga nnyo mu gurupu ezo muzibe bannamwe basoma mwene mudde mu gurupu banka benchers banka benchers mu abatuula ne mulaba abawala abatambadde bulungi ne mulaba n'abawala abali mu senior 2 nga balina amabeere amanene ne mudda kwabo nokaye bannekale nuni asoma senior 2 ne mubeera awo kati mwe mukwata obulabirwamu faba kwata obulabirwamu ne muteeka wansi webigere by'abamadamu noweereza munno mu maaso nogamba gundi nawaayo ansenfu atuswaziza nnyo walinga bano abandika emikono mu kiraasi masita nga abuuzizza kati oli wawaayo ansenfu eyo kiraasi eyinza omulema era ne batuwawula nga mumuyiwako ne bakola mu ABC kati ekyatwawuzaawo nga bateekangawo ebibuuzo katugambe nga papers examination ne bagamba abanaakola ebibuuzo bino babiyita bebajja okgenda mu A bano abaana babayise nga tebayise bulungi bajja beera mu B kati bano ababigudde bajja genda muki mu C mukama n'atuyamba ne tusoma naye nga kyewuunyisa abaalinanga ennyo eddalu nga babeera mu A baali bamanyi nti ffe tuyinza okgenda mu C naye ng'ate ffe twalinanga amagezi mukwatira ku lubaawo oba bwe mumala ne mwekweka ne mukola revision simanyi naye nze mukama ali yannyamba nze nga kyebansomeseza ku lubaawo naye baba tebakizeemu nga naye baba tebakizeemu nze mbeera nkikutte era nga mugenda mukola ebibuuzo walinga bano bannaffe nga bambi emitwe gyabwe simiki simyangu kati nga kyetukola tutula mu groups n'atula mu maaso n'otula ku bench eddako ne basembayo kati ng'awo pepa zitambula obusasi kati nze nalina mukama ali yennyamba nga ninamuko ku magezi kati nze nga nze abatwala bali mikwano gyange nga nze olusinza abayamba otambuza pepa ntambuza pepa yange nakupako era mu kutandika okukola questions ng'ogamba tukole eno tukole namba 8A tukole eno namba 10B nga bwe mutyo era twagenda baba nga max zisingana oluusi wafunye 7 ye naafuna 6 bwe tutyo naye lwakyalumu ne batwawula ataka abakodyo nga mbadde sikategeera mu bibuuzo
abaana abasingira ddala bakakolera ddala ne mudde omwe twakikolanga tupanga obutanda kuva ku mulyango kola omwe yeesooka eyo nga wetutambula ne mu bibuuzo nga toyinza gisulamu nga toli mu gurupu era nga ojja ku ddoomu nga ffe tulinawo namba wanu waffe abeerawo n'agamba nine gunju oli yakoze kino yabalopye wa master tugamba okay tusirika kati eyo yonna ddoomu ng'abeerawo omuntu ali ku mulyango ye yabakettere ekigenda mu maaso agamba naye gunju abanye atambula ne wadeni naye kabakuba amasasi kati awo yabaloopa kati awo nga mudde omujja kukigwako mujja kukigwako nga tojja beera na ssaati oba na sukaali n'akasente mumukeusa ffe twagwanga dawuni mu butanda dawuni eyo yasingira ddala noza kutusulanga ebibuuzo wano mukukuliza okuka 11 mu katanda mukuba winter mu katanda kyokola katanda kaba katono nnyo oddira omufaliso n'oguzinga ne gubanga ogugweno eno abantu gye bayita kati walina mwangamu enkubo ne gubanga ogugwayo kati nga tebalina oli abatasula kukulaba kati ne wenyiga eri mu katanda wansi ne wenyigayo ngaaba kigendererwa ki butagenda mugundi munyingi bwati preps ng'empewo ebeera nyingi nga mugweyo olwajja obba noonya agamba atya nti katanda kali empty tebaliyo nze banoonyako ne ku ssomero bankuba emizibu ne bambulwa weefunyiza oli mufaliso gwewefunyiza ate waliwo n'akakujja kaki twakozesanga kati nga wansi bategeddeyo kati nga tugira omufaliso n'obanga gusitulamu kati n'ogwa wansi w'akatanda kugundi kukaddabudeekazaawo kyabugazi kasita abaana tebawulira bagenzi bali ku ssomero kyabugazi ag'amagezi n'ogwawo n'owesulako omufaliso oli wabalabala bamufaliso obwongo bannange naye ngaawo wonna tetwagala kgenda mu preps nga tetuzaagala ate n'ekirala twalinanga effumbiro abantu awo wanyumiranga nnyo mu ffumbiro kati ng'oluusi oyinza okubeera awo ng'owulira toyagala kulya n'ogamba sijja kulya kawunga kati nga kufumba bafumbye eki kati ne kutuuka ekiro n'owulira enjala ekola ki ekutta n'ogamba banno mbawulire tugende ku ffumbiro ne mugenda kati effumbiro lyaffe lyalinga ddungi ng'osobola okuyita awantu wanookola ki n'oyingirayo kati ne tuyingiranga eyo ne mutuula ne mulya bagenda okera ku makya wakuuku nga n'emmere yaabwe mwagiridde ne bagamba ne baanya bajjaga ekirwano ne balya emmere kati lumu ne batugwamu ne balyoka bakubaffe emiggo naye mukama najja nga atuyamba ne tujja naye nze neewunya ekintu kimu katonda abanga yakuyamba n'akuwa amagezi aba yakuwa ekyekyo ekirabo katonda agaba kigabe nze nga sisoma bitabo naye nga ate mu kiraasi ebintu mbiyita anti waliwo enjawulo y'abaana waliwo omwana ababaira basirolaana waliwo akwatira ku lubaawo nga ye ttica kasita asomesa newabeerawo ate oli nga ajja kiddiŋŋanamu era namala ebbanga ddene luusi nga sisoma nga mbeereyo mu ddoomu bannoonya ku ssomero sente za maama za taata ate ebyo taata abimanyi ku ssomero bataata bajja kazende boy tajja ate wajja ajja ne kompulenyi nyingi kati nga kompulenyi zajja nazo fiizi siina bannange mungumiikirize kati nga bino ebyomwana tajja biddamu ne banamugamba yakoze bwatyaga yamanyi nze maama teyankyalirako kusomera nasomera nalabanga taata ate ng'oluusi tajja
n'ekintu ekyo sinza kirabira nga tebankyalidde kyannuma nga ngenda nengwa mu katanda nenneebika bulangiti namalayo nga lunaku lulamba bagambe kabazadde yenna kuluma abaana abasoma mu bisule nga saagala kuswala mu mikwano gyange babaleetedde enkoko maama agunji akuyita ekijanga oli enkoko ng'owulira ofa nenga kati emanya nti vidi nyambala bulungi ne bagamba ye ogenze kuma muzadde nti nempitira eri mpola mpola nenze nengwa mu katanda nensirika enyenyigiriza mu faliso naye nga mulenzi nenga nkabireeyo nga kinnuma kintu ekyo kyannuma ne kaakati ng'olwotuuse mu mmeka ndi mu siniya twawe enyuma nnyo nga tebakukyalidde ate bano bakugamba nyi bannange gwe oli mulekwa ewammwe teriyo wadde akabibi byakayinza okujja kusomneka kukyalira bakayita kabibibi bagamba kubiraba okukyalo kubira kiyamaani nawulira ng'ofa olwo nga bikujerega nawulira ng'ofa ate muli mu kirasi wakati tebabyogera nga muli mu ddoomu bawandiika mumala kutuuka mu mumaliza pulepo eno esaawa ekiro bawandiika ku blackboard bebatakyalidde obuyambi ogonaba erinnya lyo n'owulira wanange n'olaba erinnya lyo ne bagamba naye ate ono yeetaaga nnyo obuyambi wadde kiyamanyi teyazi kati bwalinga we batakyalidde nga beekolamu omulimu bano abaana basomanga dde wadde scholars nga bamukubira essimu yange okyalire bulungi agenda kuswala akaseera ako napaakinga omukyere gwewaka oba novakedo najja nga yesaza obwambalo ne bakuyita ng'abaana bakutiizinga butiizingi stage nkubuulire wali ku lunaku lwa visitation abaana batubali mu butebe kulaba gwe bakyalidde era nga toyinza kweyisaawo nga bakubuuza lwaki weeyisa wano oyagala muzaddeo niye ate obudde bugenze zigenda mu ssaawa 11 bambi n'obulyango weddemu amaanyi noganya enkoze ntya nkubiranye essimu ejyankyalire nga wa nze nga kyenneekola neekweka natuuka ekiseera ekyo kyo nali nakita ati baabawala omuwala yali firi ate omuwala lusaba n'emikwano nze mbadde simanyi ate n'abalenzi ate nammwe ekibaluma nze nemmanyi omulenzi ne bw'otamukyalira abalenzi omanyi wekirimukira ku makya muno n'agamba tukwe ku mugaati abaakuwa nagira tosi n'agimenyamu n'akuwaako tosi emenyemu n'agamba nali bye muzadde we byatakukolera singa muzadde we waali tewalidde mugaati mumenyemu n'owulira ng'ofa n'olyanga tosi n'omutunuulira n'agamba bagambe bajje nga bakukyalire lwaki baakusuula wano n'okubira tata essimu n'agamba bannange ndi bize ate n'ey'okujjayo nsuubira mwezi gujja n'ogamba akoze ntya naye katonda n'atuyamba naye ng'osoma olina empisa ezikufumita osoma ofumitibwa yova asenga abaana basinga bakola bulungi naye tebabazaamu maanyi abazadde ffe twaliko mu kibuuzo ekimu nga kitukanudde ffenna nga ekibuuzo kizibu omwana akola settlement n'agaba bannange ekyo ekimenye ennyo ne wakati banjagala ovukoosi obambi gwe kabigwe nange we nali nempulira nga kinfumise muli kati omuntu ogwamu amaanyi ng'asoma nnyo naddayo ezo kirasi zolaba ezo ng'eziri ludda wa mwana wangu sinyeyo tu waliwo onaagambye muwanguzi wadde watusuubiza emboozi ng'oddusa emisinde oluuza ebyo tetubiyiga eze omwana naggweramu ddala amaanyi nnyo n'amaanyi mu kusoma sinyeya tu sinyeya firi sinyeya wani ate jjukira ezo kirasi omuntu wabanga takoze bulungi awo future yeba tejja kutereera n'okuuma omuzadde nodda ku geeti n'ogiggala n'asikaali abaana baŋŋambanga nakamatta omuzadde wuuno nenziruka genda okudduka emisinde ne baseka
era njukira musumba Tomuli yasooka okujja okunkyalira bampitayo emirundi naye nga naguba zukira katukomyewo mu ddakiika ntono waliwo ebintu byetubuusa amaaso omuzadde gofa ku school fees zokka naye ng'omwana alina ekimutwala kale mikwana abalungi tugenda kukomawo tulina omuwanguzi waffe mwami Kalule Isaac William katukomyewo mu ddakiika zaffe ezijjako tovaako